nentandika amanyo gaita ngamba kaba bukabi mama mukama mama wange mumpere kyasinga okwagala mukama mama wange nensoka nempunga mwawo nampunze mama amanyi ne ganzigwamu omulundi gumu nze ng'omuntu nzenna ne mu bwongo nempulira nga neetamiddwa nembagamba muntwale mu ddwaliro ngenda kufa koolo olwajja misana kwezi essaawa 4 kati awo nnako mutegeera kugamba saadize na mukamere nokubanga ate mpulira ennaku nnuma nnyo oba okirolindako kugira nga mama wange yansitudde mu mikono bwati okay mukusemba yawo mama wange ngasiki ngamba munyambe kuba bwe yansitula bwati nti nyimirire mu ntebe entebe bagiseetulawo nengwa kati kubanga agwa n'abayita mujje mukole ki munkwatireko yennaku eri eyannume ne ngamba mama Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Waliwo mukulu wange omulala bamuyita Diana Nankabirwa mulokole Faith Diana ye oyo obulamu bwe bwonna kuva mu buto nga mugezi nnyo ng'asomera bwerere ne Makire yali asomera bwerere paka ku masters nafuna masters naye nga mulokole ye mu mukyala wa ddiini naye kolo yasangiddwa nga ali waka naye nga mugonvu era nenzire waka nga naye gyali naye najja mama ye musiramu ate ye sister wange mulokole kati bonna ne bavaayo ekiro bonna mbazukusizaayo ekiro olwo sawa ze mbazukusa ziri 9 ogw'ekiro ku 8 ogw'ekiro eyo matumbi budde ng'obulumi buntabuseeko ng'ensi sikyagitegeera ng'ensi si yenza ayogera wano njogera namukka naye wali gwali tegukyali mukka ne mugamba maama nsaba kunnyamba nsabireko bwe mba nina gwe nanyiiza ansonyiwe naye nfa obiri bunzita kati muganda mama wange nantunuulira naye ndowooza byali byamuweddeko kubanga nga talina bigambo sijja kukugamba nti yalina ebigambo baabi mama wange mukama munkuumira mumpeera obuwangazi naye antunuuliranga butunuulizi agamba naye kaakati nga buli kyabayogera kyonna abeera mukkakkamu naye kaakati beera kukola otya kaakati kasista mukulu wange oyo sorry kuyita kasista mukulu wange oyo Nankabirwa anti ebyembi bisekerwa mu nsonyi w'okusekamu ebyembi bikola ki bisekerwa nambuuza olaba kino ekya white ekiri mu nviiri zange okiraba kino nali sikirina nali sikirina kyajjawuzi kati naŋŋamba
akafika nakayita wakati mutwe ne kajjeno ne kalamba kuba kakomeno olusi manyino kadayingamu ne nga njagala kiveewo naye kyagana kati abamu bagamba muleke Katonda bwatyo bwe yakutonda ayinza okuba nga yakuwa obubaka obulungi gwe ngolooza ki nti oba bakuwadde nti oba bagenda kugamba oba oli mukadde oba olina envi oba olina biki okitegeera so ne nkireka kati sisita wange okugamba nti oba banno balina gye bakola ki gye mwalaga ebyo bye mwagala okuyimba okubeera basita nimbaako bye mukola olwo butabusa obudde bw'ekiro babimbuuza bantema bambuuza akana n'akataano kuba Unasanya okuseka byambi bisekerwa nange byejijukidde awo abayimbi n'Abenuminati kati jjukira nalina n'ekikomo muno kiriko ensimbi eŋŋanda anti olaba kakati olaba ye sisita wange ayogera mpolampola olaba kakati olina ekikomo kiikyo akaviiri kaakano kayita wakati keerambye olinga alina omusitale omusalaba kiki konze nange simanyi naye nabigendamu munsekerera kakati obaga mune munasonyiwa nabigendamu ebiki obulamu nali njagala budde nga buli kye bambuuza sisobola kwekwekerera kantu nakamu kumpulira gye nali mpulira kuba nabajja mu tulo twabwe nga beebasi maama ne mujjayo mu tulo twe jjukira maama naye muntu mukulu onomuleka n'awummula kati obudde obwo bwali bwakazigizigi bwali bwabuluma munange ojja kuseka naye nga sirina kyakukola obagamba munasonyiwa onabigendamu ebiki waliwagerako mumasawo obulwadde butasa okwogeza busikyama obyogera wepankapanka naye ensi wekutuukako oyogera munange namugamba nti maama munange nga bumanyi twagala okubeera obulungi twagala okubeera basita twagala munange okuleeta ettooke nange munange mbeereko obulungi nange munange nkuleetereko ku birungi nange munange nvugeko ku mmotoka twatambula banno be bakuyita bagamba jangu eno ne bakutabaaza n'ogenda n'ofukamira ku byoto by'otomanyi n'ogenda ne bakukozesa amadagala g'otomanyi n'ogenda ne bakukozesa sitaani gw'otamanyi ekitegeera paka okitegeera ku mbeera eyo naye Mukama Katonda era bw'olwala nsuubira Katonda ekyokulabirako mu butuufu nakizudde byonna era mu budde obwo nabyeyambulula ekiro ekyo akakomo kano kaali kategeeza ki lwalima akakomo ako yali design oba yaniayo nsuiba agijja mu ssabo akakomo ako yaliko kala z'abalasita kati nga kuliko ziri ensimbi eŋŋanda kati ensimbi ezo eŋŋanda nzambadde just nga bwe nolwambala ebyobuwangwa nyambadde kala naye ate zino zesente zaffe ezasookawo just kunyuma bunyumi yali fashion kunyuma naye nga bino ebyokugamba nti oba olina gye wagenda kuba omuntu oba akubuuza nga akubuuza nti oba olina gye wagenda yes twatambula kitegeera sijja kwerimbirira kitegeera kuba ensi ngirabye kitegeera ate ne bw'olimbalimba kitegeera ate ensi enyuma nnyo ng'omuntu ofuuse w'amazima okitegeera kubanga bw'ofuuka w'amazima wabaayo abasunga naye wabaayo abategeera kuba obufuuse ekyokulabirako eri abalala ababadde batannategeera nsi nti byonna osobola obikola naye ekiseera kituuka era ne weezuula n'omanya gy'olina okugwa okitegeera jjukira sisita wange webambi yali mulokole alina eddiini era ye kuva dda nga alimu olwo ddiini sekuritale biki mubalokole baabwe biki nenzikiriza ku olwo okufuna obulamu nsabirwe ntegeere kirabika Mukama Katonda gyali bya ddala era sisita wange n'abinyambule ne biba bisala baleeta n'amakansi byali tebivaako byali biremeddeko nali nabinyweza nga ebirudde
batuddeko ebikomo nga tetubita ngenzi radio yabituteekako bino tubimanyi n'ebijjako ebyo ne babisala ne makansi ne bivaako n'ebyenalinina byonna ne mbikola ki ne pini zaali zaavaamu dda mu matu kati kuddamu gwamako lungubanguba ngamba kanzire munyimirire nga maanyi gange kati sister najja nansabira nasaba kuba ye muntu wakusaba ssaala nansabira ne maama nasaba mu Luwalabu ye muntu wa Luwalabu ne baddayo munda olwo lunaku ekireewo ekitusoose okusula ewaka emiti yana ne bansabira nenfunamu oluweerero lw'essaala obanga avubikiriza babanga bakuwembejja oba oluma naye kati wabaawo abantu boolaba ofunamu kali akaweerero oguma ne bampembejja ne basaba essaala nga nange nfunyemu olungubanguba ne bampayo ne kupenikiraawo ne baddayo ne bazambuka ne baddayo buli omu buliri bwe bukyekye waayite essaawa ng'egi ne lulumba lulidde olukutuma nalaajana nendaajana ngamba maama simuyita leero siina gwe mpita era nennemererwa nentandika amanyi okugayita ngamba akaba bukaabi maama mukama mama wange mupere kyasinga okkwagala mukama mama wange nensooka nempungamu awo nga mpunze maama jjukira obanga avuddeko nako nemba nga kugamba natabuka nekyawa nenkati awo nenkaba nebiremererwa nenfuluma ennyumba nenjiggula ekiro awo zigenda kwera ssaawa 11 lugenda kukya nenfuluma eweero kyatuyambako nti kiriko ekikomera eri ebbali nentuula munda mu lujja ku geeti nga nezingiridde amasuuka gonna era awo natandika ssaala ya Mukama Katonda nensaba naye nga nnumwa naye nga nina okukola ki okusaba bali sizeemu bayita niyinza otwo tuganye jjukira sisobola kwebaka bwe nti ng'omuntu bwebaka ku buliri kati jjukira kano akatebe nakakooye kalemye embeera ekoze eki eganye paka ddaaki Mukama lwe yayamba nenziramu neneekumakuma munda nenziramu nenkezezikamu nenkaddako Mukama n'ayamba ne butangaala kati bwe butangaala Mukama Katonda ng'akwongeddeyo chance abanga akwongeddeyo chance endala kuba obudde buba bwa misana butangaala bulungi omukisa omulala mu bulamu era kyova olaba obudde bwe bukya buli muntu osaananga fukamire weebaze nti bwakedde osobola okutambuza obulungi obulamu kuba bwebuziba tomanya gye biggwera munnange ng'abanyambaza bukedde bukubirire kubanga buli omu lwamusula mu matu nti tulina omulwadde muki munju bamuleese ate nasula mpowoola ennyumba yonna nga ngiraajanira nyumba nnene naye nze nasula nkuba sawundi era nabamalako emirembe era simanyi kye ndibasasula wabula Mukama Katonda simanyi kye ndibasasula naye bambi nakubanga omulanga paka lwe nawona kati munnange okubirire nga bantwala ku ddwaliro ery'Emutiyana nga ntuuka ebyayo nayo bipya ddwaliro ddala obulamu kati nze sikyali mu bw'abantu buno obw'okulya obulamu obw'okukola ssente oba obulamu obw'omuntu obw'omulamu nze ndi mu bulamu obw'abalwadde obw'abafu wakufa na kuwona kufa na kuwona kati olwo amagulu geeyongedde okoza ki okuzimba kati musapatu eno gyolaba wano nali sisobola jjambala bwe nga njambala nga nkulule ng'ekigere kizimbye bwekiti muno nga nkulule kati wetutuuse ku ddwaliro erirala eryokubiri liri nalivuddeko ery'Emmengo jjukira ntuuse Mutiyana kati ngendo tukamu eryo eddwaliro eddala ate nga neeyongedde okuzimba kubanga jjukira seebaka ate omutima nagwo gukooye olwo nno lukyali lumaamiro
Nchali service janjalo nchi mpiso munange simanyo ba onojimala lero goona okoira wono okoma nagikongereza olala naye nga nkugamba ntuse nga tutebudde kulambula kati okwogera ekigambo ekyo nti oba oyagala okukakasa nti ly'eddongo mukaguva wala abasawo ne bajja ne baddamu ne bakebera buto bakujjako samples ogenda n'okolola bw'okolola bakuwa akantu ogenda n'okololamu ekikolo ki ekikolondo ino n'okulondayo amalusu agaveeyo mu ndago banga agenda okumira n'oleeta ne bakulagirira gy'okitwala era kati naye bakintwalira kuba nali sisobola nekidda ne tulinda ekyo tekyadda ku olwo ne badda ne bajjako n'omusaayi ne bagenda ne bakebera mu musaayi omusaayi ne gudda gwo nga tibbi era mwaki mwali ne batandika okukola entegeka z'okumpa ki akujjako omusaayi banzijjako omusaayi gudda ne bagamba obulwadde bwa tibbi abulina naye katulina okukebera ekibumba ekyo kubanga omubiri ogwo oguzimbye ekibumba kirina okukebererwa n'ensigo nange naye ebyo byate birina kubeera ndowooza byankeera eddwaliro batusindika walala oba byalulala naye ne basooka ne bampa eddagala eryo eritandika ne bampa ate n'eddagala era obulala obukola ki obujjanjaba amagulu ne baŋŋamba ddayo naye nga nze nnumwa naye baŋŋambye kola ki ddayo ewaka tebampa kitanda ddayo tandika okumira eddagala jjukira emisana obeera mu ki mulamu obeeramu olungubanguba eddagala ne bukeera ku makya ngagamba olimira ku makya kati kwolwo oba nalitandikirawo akwolwo saalitandikirawo nalitandika ku makya naye era nasula ndaajana nensulanga ndaajana mpita maama kuba taata wange yafa mpita maama nempita maama nempita amanya ga baganda bange nempita buli omu neŋŋamba buli gwe nanyiza ku nsi yenna Mukama Katonda nsaba onsonyiwe nsaba Mukama Katonda ompeeyo akaseera nsaba ompeeyo chansi nsaba ompeeyo obudde neneetooloola ennyumba nemala nenfuluma ekikaali obudde bwakiro kati olwo natuuka ekiseera nga mmanyidde ekyobutayitawe maama waggulu nga ate nabo baatuuka ekiseera nga emiranga gyange bagimanyiira nga lunaku mpoowoola kati ennaku ezo zaatwala nga maze okufuna eddagala eryo zaatwalamu ennaku endala ewiiki nnamba nsula mpoowoola nga buli lunaku olumba olwo lwongera kukula nga kitegeeza eddagala ndimira naye ng'obulamu bwange bwali bwasangibwa nga bukendedde akawuka kaali kandiyadda akatibbi kati ewiiki eyiseewo mpoowoola buli lunaku nsaba Mukama Katonda buli lunaku era nga njize n'okugenda mu kyaki nayiga okusaba nze yali agenda nga nina kugenda mu bbala wa Shanisba kunywa kibbiya muyimbiremu awo Shanisba we fun everyday simanyi we party everyday yishani samanya nakumanya nti oba olwo emikono gyange olusa balabanga ebintu byange nga ndi mulwadde ne babulutiikinga ne batamukubirako yadde kusima okuŋŋambako nti zanda nga walabye n'obulwadde kale ekintu ekyo nakyo kinnuma naye nenkirekera Mukama Katonda ensi eno nayiga ebintu bingi nga ndi awo ku ndiri eyo nga ndi awo kuba endiri eyo ngimazeeko emyezi mwenda kati ewiiki eweze ndaajana buli lunaku ndaajana kati olwasembayo kuba bwe nali bwantutya emitiana kuba nenkola ka vidiyo kali akoddwaliro kali okajjukira kenagamba kenakwata nakateekayo ku simu yange gye nali nagula
esente ate no bambi mama wange yanyamba nampereza akasente ako ng'olwa nyamba kumperezayo kasente nkubirire nfuneyo akazigo nkole ki mbeeremu waliwo banzi kumba olumbe lwankute sirumanyi kati akasente kayampa nengulako akasimu nsoke mbeere kumpe kuba oba obeera ku simu osobola okupangirira nga balinawe bakufuna ne banga office essimu kati munaye bali olutuuse wiiki eyeweze katika video nga nakataddeyo katandise okukola ki okutrendinga katrendinga suuna yategedde ne mukyala w'oyo emikono gyange era baali basookerwako wano e Kampala Kisahabaani Kenzo kati naye abo bajja luvannyuma naye suuna bo bategererawo kati suuna baali bagenda kujjako olwo lw'Essande baali bagenda okujja enkeera lutuuse naye kati lwali lwa mukaaga ne bantwala kubanga nali najjanga ndaajana nnyo mukulaajana ennyo ekiro nga nnumwa nnyo omulanga gw'enkuba nga ku makya bakeera ne bagamba ddeyo tumutwale kuwa ebibumba bakebere ki ebibumba ne bakeberanga ebyo biramu kati leero tugende kuwa ensigo mukama nanga nnyamba nampisawo ng'ekyo kiramu ne bakebera obulwadde obulala nga bulamu abalala bandiyise oba ki siriimu kakati olunaku lukeera olw'Essande ku makya nina abagenda okunkyalira okujja okundabako ewaka naye olumba olwo nzija kati nakamira eddagala eryo okumalawo ekiki buli ku makya mmira makere ndago nga sinaba kulya kyankya nange kati enkeera ku Sande nasuze ndaajana ekiro naye nga simanyi nti ndaajana Climax lutwala lugira ki tutwala nga bukeera enkya olw'Essande nina okugenda ku kyaki nsabe bantambuza mpolampola n'abo ku kyalo bandabye wiiki eyo najja nga bantambuzatambuzaamu ndowooza saalinga wiikisi 2 ndowooza nzooza nga ndi waka naye nga ndaajana nalaajanira wiikisi nga 2 nga buli lunaku nkuba enduulu ewaka ekiro nga buli lunaku nsaba Katonda wiikisi 2 kitundu nga zigenda mu 3 ddagala eryo ndimiza erya TB nali kuba nzijukira nagenda ku kitanda nga erya TB nakalimirira wiikisi 3 nsonyiwemu Katonda abalabye zaali wiikisi 3 kulumwa kwali kukyali kw'amaanyi kati wiikisi 3 buli lunaku nkaaba amaziga jjukira eddwaliro Emitiana bakebedde jjukira eddwaliro erya gavumenti omuntu ogenda ku bulwadde ogwo bwe balaba nti bwe bamanyi nti bwe bukulaajanyiza nti oba olina TB naye kumba ofuna ne effects endala oyinza okufuna pressure byonna tonnabimanya oyinza okufuna bingi nnyo omuntu ebikujjako omutwe gwali gunnumirira nga nagwo guba gunnuma omutima guntujja entunnunsi zikuba olw'okuba nti seeba katulo nga mubutuufu ng'emisana emotoka waliwo emotoka wewaka mu lujja kati nga ngiteekako bwe nti era nga nsembeza akatebe nga waliwo omuovakedo ng'ebyekampala nabivaako nga nziraawo ne mbanga birowoozaako ne ngamba omisinga ki nga tonnaba kutereera olowooza olinayo obulamu nga mumutima ogulabe guŋŋamba ngamba kale kweganga tebijja nga byonna buli lwengezaako bigatta nti mikwano gyange oba biki nga byonna tebijja nga Mukama Katonda yabisanguddemu mu bwongo nga byavuddemu nga bonna mbalaba nti oba nalimba mannyo baki naye nga tebikyali nga tebikyali abantu bo balaba ekitegeera nti oyo gundi mumanyi Kasipaati naye bw'oba ogenda tosobola kumwogera naye oba omulaba kakati munnange lutuuka olw'Essande mbadde nga nnumu emisana awo sana nga olumbe lujja lumanyi okujja nsana lunkangakanga ku kyalo ne ntambulamu bweba terugize ne banneetolozaamu bantambuza ku mayinja simanyi ettaka eryereere obuyinja bukunyige amagulu gano gasobole okukendeera kuba go gaali gazimbye nga bakulaba ku kyalo bo bamanyi oyo gundi yazze kufa bakinyumiza nga maze okulama ne baŋŋamba ne banneewuunya nja kunyumiza tukyagenda mu lugendo naye bandabanga nga bo bakimanyi nina okukola ki okufa
ekyo nali sikimanyi nti baali bamanyi nti ngenda kufa kuba nze nali mmanyi nga mu mutima gwange nti ba Mukama ananyamba nempona kuba nze nali nga nkyategeera naye nga nnuma buki kumba ofa otegeera kuba eri bo baali bakulowooza nti oyo agenda kufa naye nga ate gwe oli otegeera naye nga tumanyi nti ogenda kufa kale n'ensi nzibu Mukama Katonda kyonna akirina obudde bukedde Suuna yankubira ggulo limu nga sinze nkwata essimu bankwatire ne bamugamba muganda wammwe takyasobola kwogera n'ayongera obbatiisa Suuna era bambi mwebale mwandaga omutima mwandaga okwagala one love be baganda bange basooka okundaga one love Mukama ndaba sijja kwewakana kabeerawo oku appreciating omuntu muno n'omusiima si mu bubi kale buli omu abeerako n'omuntu gwakola ki gwasiima oba gwe yeebaza ate kitalinamu sitaani kuba okifunamu n'empeera eri Mukama Katonda amazima lyeggulu n'enki empeera Mukama omulabe bwe yanyingira baba obulaku katini nnyo kati tutwere tubulira enjiri naye egyo ngenda nembulira enjiri eyo ku baana b'okungulako sebiragalagala abantu ab'ekyaye beetaaga okulaba ku bujulizi bwo era nabadde nabatandiseeko bamaze ne beesootinga ne beezuula bagamba ne banteeka mu kirasi ndala nnyo ne bagamba zanda mulala yalokoka yakyuka mutima kusigwe guli nange era wedda buli mwagira bwati tubandooza kye baali basuubira kyadde oba baali basuubira okuba nti ngenda kufa oba baali basuubira nti kirala nti oba nadda neewaana oba nadda nkoze eki wabula baalabye muntu mulala wadde otegedde amazima Katonda gyali yatubeererawo mu kaseera akazibu ng'ensi tusudde si kwemoolamoola si kwepangapanga si kwefuula kyotali nange tuli ku nkeera kati nasula nnyo olwo nga ndaajana nnyo jjukira ebibumba bajja bakebera mu malwaliro ag'enjawulo kati olwo lwali lusembayo ku olwo nga waliwo omusawo gwe baali balinda yali ava Kampala omusawo we bamuyita Kasibante sonakubidde kwolwo ennyini twogere Suuna ye yankubira lwa mukaaga nangamba enkya tujja okukola ki okukulaba naye sinze nayogera oli yamugamba omutakyasobola kukola ki kwogera tudde wano omusawo ava e Kampala waliwo akasisita kamama kange kato muyita kamaama bamuyita Mariam ye Namuli kama naawe akuwa ekyo singa okwagala wanzijanjaba nnyo wabeerawo wakola omulimu munene nnyo Mariam maama wange oyo senga wange omwana oyo yamukuziza era nsaba Mukama mumpeera omukisa omulungi taata we yafa kale yakula na maama wange senga we maama we taata we kale nange bwe nalwala yanyamba era webale nnyo maama Mariam Namoli thank you very much obondaba era nsubira obubaka bujja kutuukako thank you so much n'abalala baganda bange nja kujja nga mbeebaza mpola mpola munange yafaayo nnyo era yakwatanga amasimu gange kamaama oyo Namoli bonna yabakwatanga kati munange kuba maama ye nga bwomanyi maama ebimu abaawo yaba mu ssaala ebimu bimulekera nange bankeera banfulumyayo wabweru bino bye bantambuzaamu kuba neebaka nali nkooye butangadde njagala okufulumamu uko namba kanfulumemu uko nze kennyini kyajjamu nze nti kankole ki naye ngaekyo nasuze enfa naye kati bwe bukeera ojjukira ofunamu oluki ofunamu oxygen amala mubiri kola lwe nazuula nti n'obulwadde buno nzija obukumisa enkizi ngenda bukunyiriza nzija nfuluma ebweru awo neefulumya bulungi mu nnyumba owulira olutalo luno olusemba
nefulumya bulungi mu nyumba. Nintulako mu luggya ssaawa 4 ez'okumakya. Akasana kano akavaayo okamanyi sana ku kumakya ke bayimbako nga njagala kanjokyeko. Bw'onoba toludde ojja kumala mangu kuba mpulira nga ngenda nkowamwe. Kati ngambawo koya nga stoping ngenze maaso okukolayo kubanga ngenda kale kansoke mala okutuuka ku kitanda. walisobola tukomewa n'ekitanda n'akitubulira kangezeeko kutuukawo. Kati bwe nejja mu nnyumba ku makya amagulu nga bwe gali nga gazimbye nnyo naye nga ngaseetula mpola mpola. Tuuka mu luggya banteerawo obutebe babuntegera ntuula bantega akantu kali nsobole okukola ki kuba ekiro nabadde seebasa ekiro kyonna. Nasuze ndaja nanze kennyini nasuze mu luggya ntamu neeseetula. Kati mba naakateekawo bwe nti naye nga nzijukira nti suuna agenda kujja okunda obwongo bwali bujjukira waliwo ne brother wange omuto wange anzirako bamuyita Abati naye yali agenda kujja nga bagenda kujja kundaba. Kati amaanyi ne ganzibwamu omulundi guno nze ng'omuntu nzenna ne mu bwongo ne mpulira nga neetamiddwa. Ne mbagamba muntwale mu ddwaliro ngenda kufa. Olwo lwajja misana kwezi ssaawa 4. Kati awo nnako mutegeera. Kati nennako mutegeera nga mama wange yansitudde mu mikono bw'ati. Okay. Mu kusembayo awo nga mama wange nga ki ngamba munyambe kuba bwe yansitula bw'ati nti nyimirire mu ntebe. Entebe bagiseetulawo n'engwa. Kati kubanga agwa n'abayita mujje mukole ki munkwatireko. Ennaku eri eyannuma ne ngamba mama wange yannyambye. Mama wange bwe nadda engulu kuba mama wange yannyamba nga sikyasobola mujje munkwatireko bannayita mwambazi. Kati mukulaja naawo nga mama wange amaze bayita bannange mujje muganda wange omulala najja n'akwata mukono n'omulala ne bakwata babiri eno okitegeere n'eno. Kati oli kamama Mariam yali yakedde edda okgenda okulaba omusawo ku ddwaliro ng'ayagala kunkolera ntegeka abantwale muki mu ddwaliro nga nze olwedde nakirajanye kuva kiro. Kati awo time netuuka nekiggwawo amaanyi nange kennyini neganzibwamu nga sikyasobola nakyogera kuddamu kwogera. Nasembayo nga ngamba mama wange mutwale mu ddwaliro nabaga nengwa nebankwata. Kati bawa mu process eyo nempulira Mariam nga simu eyogera nti bannanga omusawo azze atuuse okuva e Kampala naye. Mukama mulungi nti n'omusawo akoze eki atuuse. Ekyo nakiwulira ekyo kyo nakiwulira era ekya Mukama nakiwulira. Amaanyi okuweddemu tutekokowa yatandikira awo okyalina amaanyi ja kugira wali eri koma wano nga ntuuse ku kitanda. Bwe ndaja n'ennyaawo nga mpedde nze n'emmotoka waliwo neighbor awo alina emmotoka ekola kwegamba yawaka bagiyita Nuwa. Olwo nze bwe nawona nagituuma erinnya ambulance. Neighbor waffe alinga taata waffe bamuyita Muzeeyi Takirwa era naye Mukama amumpangaalize. Kidduka kye kyannyamba n'abaana be eyanvuga weebale nnyo weebale eddala. Erinnya sisobola kulijjukira naye yavuganga ambulance kunzirusa mu ddwaliro. Baliyita Doha Medical Chambers. Era awo waali Katonda wange yatonda eggulu n'ensi yayita muntu waawo gwe bayita Kasibante omusawo oyo eyamponyako olwo olunaku nali ngenda okuva mu nsi.
Ebyuma sofa bitulaga nti omukulu tibbi ya muluma. Amize eddagala buli kimu kiganye. Olumbe lumazeemu amaanyi paka mu ddwaliro. Emboozi eno atulaga nti yagenda koko mu masabo era n'ebbala eriri mu mutwe teyaliyina. Episodi yaffe endala katugitandikira awo. Gwe mwana Katonda so tweyungako mu mboozi nga zino kuba naffe nga bano bw'okiwulira okuyaayana kwabwe kubaawo obulamu bwagala kuddamu kutandika ayagala kuddamu kutandika bulamu bwe naye essaawa zino naye nga bw'omulaba talina waasula ebyokulya bizibu naye omuntu bw'aba ng'alina waasula wassa oluba byanguwa so gwakiwulira osobola omuyambako Katonda asobola kikuweera empeera ebiseera ebisinga tunyumya ne tusekamu naye mune ate tunanyiigirani ensi bwekyo bweri ogambye kano tewakayina kano akusakalina kajjo mumaze gena mu masabo embeera bwe yakyuka n'etabuka kwegamba nze nembanga nenzijako lambazi zesisobola kutenda oba kutegeera nako kajjira kuba natandikanga n'okufuna ebirooto ebyenjawulo era ebirooto ebyo bwe bubaka obwenze kunyumizaako mu mboozi ezo ezimu n'endala ze ngenda okukunyumiza bwe tunaaba tuzeeko kuba kati sobola kukunyumiza mpulira kale bambi nkooye bono bonsabye waddako nja kwongera okunyumiza kuba lugenda mu maaso lutandika butandisi naye kati omutwe gunnuma jjukira ddagala nkyaliriko pressure kale mweraba